Mukwano gwange yonna gy'osinzidde njagala okubuuzaako weebale nnyo weebaliddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi kugamba subscribing, liking, commenting, sharing twongere okutuusaako ensonga ez'omuzinzi. Kaakati bassebo ne bannyabo embeera tennaba kulongooka yadde. Wakati olw'akabenje akaaguddewo gwe ate ategedde olunaku olw'eggulo olw'essande akawungeezi ng'omubaka Member of Parliament owa Buhweju County Honorable Francis Mwijukye agudde ku kabenje. Kati bino birabise nga byongera okuwanvuwa kubanga bassebo ne bannyabo tukoze okufeffetta wali akabenje weekaagudde ne kitukitegeera ng'abantu babiri balambirira. Bano be bafudde wakati mu kabenje akaagudde. Wali mu bitundu eby'Embizinye mu Kyengera okulinaana Buwama Town ku luguudo lw'e Masaka. Kaakati nno omubaka gwe nkutegeezezaako Francis Mwijukye ng'ali mu mmotoka ye kapyata oba yeeno gye yaakagula mu ssente zino empya siyinza kukubuulira, ng'eno eriko namba plate eyawandiikibwako MP Waitu Land Cruiser. Bassebo ne bannyabo nsobola okukutegeeza yakoonye abaana babiri ne bafiirawo. Wano teyakomye okwo, era yayongedde n'okulabika ng'ekoona omuvuzi wa bodaboda n'amenyeko okugulu, ng'eno bodaboda eri ku UDX 577E. Nsobola okukutegeezaako yonna gy'osinzidde. Kati bano abaana abafudde nga zembuyaga ezikaza engoye mu kaseera kano kuliko Florence Nabukenya omwana ow'obuwala w'emyaka 13 n'omwana ow'obulenzi Thaddeus Lubyayi ow'emyaka 9. Ekisinga okulabika nga kyennyamiza, ono mwana muwala Florence ne Thaddeus bonna bava mu famire y'emu ku kyalo eky'Embizinnya mu Buwama Town Council, era nga bassebo ne bannyabo amaziga gali wakati mu famire yaabwe eno, wakati mu ngeri y'okuviibwako abantu babiri balambirira mu ngeri ey'akabenje. Nsobola okutegeeza nti emmotoka ya Honorable Mwijukye eyabaddemu abantu 3. Bano abayongedde okulabika nga Katonda ababikkako obusubi ne bafuna ebisago ebitali by'amaanyi nnyo, naye nga bassebo ne bannyabo akabenje kano kalaga nga kyavudde ku bulagajjavu obwa driver wa MP ono Mwijukye, nga driver tusobodde okumutegeerako erya James Bareke ng'ono wa myaka 47. N'olwekyo James Bareke yagenze mu maaso n'okulabika nga avuga emmotoka eno ku sipiidi eya waggulu, era mbagirawo ng'emmotoka eri ku sipiidi ya waggulu olw'abaana bano abato benkutegeezezzaako okuli w'emyaka 13 n'emyaka 9, bassebo ne bannyabo basaze oluguudo. N'olwekyo wakati mu kugezaako okukola kyonna ekisoboka ng'emmotoka eri ku misinde gya yiriyiri, wabadde tewali kisobola kukolebwa okuggyako okubakoona. Oluvannyuma lw'okubakoona ate emmotoka neeyambalira owa bodaboda gwe nkutegeezezzaako. Kaakati okusinziira ayogerera poliisi mu regioni y'e Katonga, Lydia Tumushabe, ategeeza nti wano wabaddewo ensiitaano ey'amaanyi ng'abatuuze bagezezzaako okutaamira omubaka Mwijukye ne be yabadde nabo mu mmotoka, so nga ate nga wakati bagezaako okubataamira nabo babadde bali mu bulumi obw'ekitalo n'ebisago eby'amaanyi. N'olwekyo baasobodde okulabika nga babaddusa mu ddwaliro, kugamba abantu bonna abafunye akabenje n'emirambo gino ebiri ne balabika nga ate bagitwala mu ddwaliro okwongera okukola emirimu gyabwe egy'ekisawo n'ekipoliisi. Kati mu kaseera kano mubaka Mwijukye ne be yabadde nabo bali ku ddwaliro eya HIK okugenda mu maaso okufuna obujjanjabi, oba olyawo ne bano abafunye obulumi okuli owa booda ali mu ddwaliro Gombe
gy'afuna obujjanjabi mu kaseera kano yonna gy'osinzidde okulabika nga otugoberera. N'olwekyo embeera bw'etyo bw'eri wakati mu bulamu bwa bano abagudde ekkabenje, kenkutegeezezaako bulungi akaabadde katali kangu gwampuliriza naawe ndaba yonna gy'osinzidde. Nkugamba yongera okusubscribinga, okulayikinga, okukomentinga, twongere okutuusaako ensonga ze weetaaga okumanya ewa omutuufu bwazo yonna gy'osinzidde otugobera wano Kampala Media TV.